yakomako ebyalimba Abaleese kale baira n'Abaleese yali nnungi sijja kugamba yali simbi sirina buzibu kwaba abantu naye right now wenjogerera kati buli oluyimba luyazizzaako lwakuwamani bwiri wamani kati owuliramu ekigambo ekitegerekawo ekirimu amakulu ate n'ebintu byennyini yeeyozaamu kati alina bibya byowulira nti kati ayimba ekintu ekyewuunyisa ebintu byedda bye yayimbanga anti kati labayo before yali obokiteki naye kati ebintu byafulumya gwe tomulaba gwe tobiraba owulira mu oluyimba byayimbere emirimu olinamu kyowulira nga kitegerekamu exactly mwana gwogenze maaso n'okulaba nti agenda maaso n'okwogera wabula nga mu kamwaka ebigambo ebisinga okubanga bivaamu bigenda maaso n'okuba nga bikkakkanya n'okuzaala wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Mudra Divairo. Oyinza okwebuuza mwana muwala ono obusungu abujjawa okutuuka n'okugamba nti mwana mulenzi Mudra amaze emyaka 3 nga takubayo kayimba kali hit. Anagamba mbwa oyinza osanga Jessica yakuba ne Abaleese ke kalinga akagenda maaso n'okubanga kavaayo n'obuzibu bwonna buvaawa era mwana muwala ono yaani mwana muwala ono amanyiddwa nga Sky. Mwana muwala Sky gye buvuddeko yali akolagana ne DJLL ne bagenda maaso n'okubanga tebakwatagana bulungi oluvannyuma lw'okuba nti yamutwalira millions 2 era nga zaali sente za promotion. Oluvannyuma lw'ebyo byonna byagenda maaso n'okuba nti biba mwana muwala yeegatta ku Mudra Divairo oba Mudra n'agenda maaso n'okuba nti amusayininga okulaba nti amukolera ku by'omuziki kumuwandiikira ate era mukaddeke kamu n'okulaba nti amupromotingira omuziki gwe n'okuba nti Sky afuuka star mu buufu obufaananako bwe butyo. Mwana muwala Sky agamba nti yagenda maaso n'okuba nti atuula ne Mudra Divairo ne bagenda maaso okuba nga boogeramu era Mudra n'agenda maaso n'okuba nti amuteerawo budget ebalirwamu bukadde ndowooza nga 30 ne bagenda maaso n'okuba nti no batandika okuroolinga. Mwana muwala n'agamba nti Mudra yamuwandiikira akayimba akaasooka era ne bagenda maaso n'okuba nti no batambuza ensonga. Oluvannyuma byaddamu n'amuwandiikira akayimba akalala naye mwana muwala agamba mbu kaali tekatuukaganye na mutindo era nti nga si kalungi kimala. Mukaddeke kamu mwana muwala oyo Sky yabadde agenda maaso okuba nga annyonnyola n'agamba nti Mudra yagenda maaso n'okuba nti ava ku ndagaano gye baali bagenze maaso n'okuba nga bateesa omuli okuba nti alina okumutambuliza omuziki gwe ensonga ezikwatagana ne promotions wano na wali mu buufu obumu oba obulala. So mwana muwala ono agamba nti yagenda maaso n'okuba nti afuna right omulala oba omuwandiisi omulala era nti omuwandiisi oyo at least yamuwandiikira ku kayimba akalungi akasinga obwo bwa Mudra we yagenda maaso okuba nti amuwandiikira. So mwana muwala ali mugenda maaso n'okuba nga alaajana agamba nti ayagala mwana mulenzi Mudra amusasula obukadde 3 abweddu mu buufu obufaananako bwe butyo zino sente zibalirirwamu okuba nti no zaalina kuba nga zikola promotions wano na wali naye agamba nti Mudra teyagenda maaso nakubanga atuukiriza mu buufu obumu oba obulala. Alina obusungu bungi nnyo kyova olaba nti agenda maaso n'okuba nti wano na wali ayogera naye ng'obukambwe alina bwakika kya waggulu nnyo si musanyufu n'akamu. Zo yagambye nti oluvannyuma lw'okuba nti yavuddeyo ng'abanja Mudra nti Mudra amuweereza obubaka obumutiisatiisa n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. So tetumanyi ani mutuufu. Mudra ye mutuufu, mwana muwala Sky ye mutuufu. Sky ayagala kozesa linnya lya Mudra kuyitawo oba Mudra ebyaddala ebimwogerwako bituufu. Tujja kuba nga twongera okulindira okulaba oba Mudra naye anagenda maaso okuba nti aleeta information countering eno gye bagenze maaso n'okuba nga mwana muwala Sky agenda maaso okuba nti ateekawo mu buufu obumu oba obulala mukwano gwange agenda maaso okuba nti olaba ate ng'ogenda maaso n'okuba nti owuliza. Still nga ewa Mudra nga tugenze maaso n'okuba nti tuvaayo mwana muwala gogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen eddakiika eno mwana muwala oyo amanyiddwa nga Momo 19. Momo 19 ye mukyala wa mwana mulenzi Dax Cartel
era nga gye buvuddeko Adunda yakagenda maaso n'okuba nti nno abagonnomolako omukisa ogw'ezzadde mu buufu obufaananako bwe butyo era mwana mulenzi Dax Cartel ennaku ezo no zenywato zonna zibadde aziteekateeka kuba nti nno zibugumizibwa Bebe agende maaso n'okuba nti nno bamuwa kututa mu buufu obufaananako bwe butyo. But away from that, mwana mwala oyo gwogenda maaso n'okulaba Momo 19 bw'obanga omujjukira bulungi yagenda nga maaso n'okuba nga akola wali ku BBS Telefina yaffe yayinako show ku BBS wabula oluvannyuma lwa byonna yagenda maaso n'okuba nti yava ku TV olw'ensonga ezamanyika ku lulwe ku sayidi eye nagenda maaso n'okuba nti notambulamuko yatambulamuko by the way nakirirako ndoza zaali sayidi ze South Africa nakoma mu ggwanga Uganda. Oluvannyuma lw'okuba nti abadde amaze ebbanga ddene nga tali ku TV olw'ensonga abadde alina okutwalayo akadde ensonga za kuzaala ensonga z'okuba nti alabirira ku mwana mulenzi Dax Cartel mwana muwala ono Momo 19 mukyala wa Dax Cartel kyaddaaki yagenze maaso n'okuba nti addamu okufuna omulimu ku TV. Omulimu gwe yagufunye wali ku Spark TV. Mwana muwala oyo amanyiddwa nga Momo 19 agenda kuba nga akola show shene manyiddwa nga Daily Soap. Shemanyiddwa nga Daily Soap. She yekwatagana na bino byennyini byogenda maaso okuba nti olaba show ya lugambo. Mwana mwala Momo 19 agenda kuba akola ne mwana mwala omulala amanyiddwa nga Winnie Success era bwe bagenda okuba nga bahostinga show eno. Okujjukizaako show eno Momo 19 gyagenda okutandika okuba nga aweereza initially ebadde eweerezebwa mwana mwala amanyiddwa nga Ime Candice. Then ne mwana mwala oli ali muninkini wa Selector Williams mwana mwala oyo omukubi wa music, I'm forgetting her name, Flavia Mawaji. Yes, abe bali bagenda maaso n'okuba nga bakwasaganya sheyo. By the way nzijukirako obojjukira Ime Candice ne Flavia Mawaji one time baavaawo bubi nnyo bayomba nnyo ku seeti awo ne bagenda ne mu bulango kakana nga baba suspendinze olw'okweyisa obubi maaso g'abalabi ne baddizibwako oluvannyuma naye ndowooza wayisa akadde ebintu bigenze bifeezinga out okakananga show eno eya Daily Soup kati erina abaweereza abapya, that is Momo 19 mukyala wa Dax Cartel wamu ne mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Success. Wabula Winnie Success kyasinga okuba nga amanyiddwako kyekyokuba nti emabegako awo yaviirayoko mwana mulenzi Alien Skin awo ne bubeefuka olw'ensonga nti Alien Skin yaliko mu skande ez'okuba nti balina obutakkaanya ne Evelyn Mike mu buufu obufaananako bwetyo. So ye mwana muwala oyo Winnie Success wamu ne Momo 19. So Momo 19 tugenda maaso okuba nga tukuyozaayoza olw'ekkula liwagenze maaso n'okuba nti otuukako mu buufu obufaananako bwe butyo. Still awo nga tuvuddewo Bebe Zuena ababiri abano bagenda maaso n'okuba nti no balina their very beautiful daughter amanyiddwa nga Beata. Omuzadde buli omwana wagenda maaso n'okuba nti akula buli stage gyagenda maaso n'okuba nga atuukako egenda maaso n'okuba nti ekusanyusa n'okkuwa endaba empya ey'ebintu. Nabwe kityo muwala wa Bebe era muwala wa Zuena amanyiddwa nga Beata yabadde yagenda maaso n'okuba nga agenda ku prom ye by the way. So mami yabadde very happy nagenda maaso n'okuba nti amuwandiikira obubaka Zuena ng'agenda maaso okuba nga aweereza muwala we obubaka obwadde bugamba nti my princess, I can't believe the little girl that I once held in my arms is now going to prom. The little girl who always wanted to sleep in mommy's bed whenever papa was away. The little girl who always wanted to swim on mama's back. Where did time go? And for the height, we all know you are taller than me. Case closed. Mama loves you, my forever princess. So Zuena yadagena agamba nti no yadagena maaso n'ogamba nti omumbejja wange sobola kukkiriza nti akawala akaali akatoke nagenda nga maaso n'okuba nga nsitula mikono gyange kati kagenda ku pate yaako ey'akamalirizo ak'ekibiina. Omuwala gwe nagenda nga maaso n'okuba nti nayagala okwebaka mu kisenge kyange olw'okuba nti taata teyabeerangawo. Muwala oyo the little girl who always wanted to swim on mama's back, muwala yayagalanga okuwugira ak'omugongo gwange. Obudde ddala bwalagawa
okyobuwanvu biyata ddala oli muwanvu okusinga nze maama nekyo olina okumanya nti maama akwagala ebbanga lyonna omumbejja wange. So oluvannyuma lw'ebifaananyi ebyo byolabye ebya biyata bwatyo bwe yanyumye bwatyo oluvannyuma ekyo ekifaananyi kyolaba kyekya biyata ng'ali ne date we muwala wa Bebe muwala wa Zuena naye yabadde ne prom date we awo era ebifaananyi byagenze maaso n'okuba nga bitambula bwe batyo bwe bagenze maaso n'okuba nga banekaanekana date we ng'ali mu ka black ate ne biyata nga yambadde ka all white mu buufu bwe muso nga tumaliriza era family ya Bebe balamiddwako awo ku Ham Stadium awo oba otunula eri waggulu mu executive ekifaananyi ekyolengera that is Bebe ono ayambadde black side one ewasookera ddala mwana mulenzi amanyiddwa nga Alpha Thierry Sali mutabani wa Bebe ng'ate azannyira omupiira mu ttiimu ya Express then ne Zuena mu buufu obufaananako bwe butyo abasidiyo omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo nno omukutu kooli nkugamba bugambi buli kadde nti genda maaso okuba nti olikinga video buli woba ogenze maaso okuba nga ogiraba ate subscribinga ng'olinda ki muganda wange genda maaso n'okuba nti osubscribinga ku mukutu guno osobola okuba nga ofuna stories endala mu buufu bwe bumu. Thank you so much webale nnyonnyini ddala.